Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madam Hope ngenda kusindikira namba y'omusomesa ndowooza omukubireko olabe kubanga ndowooza yayinza okugira n'akulagirira na bulungi ne bw'onootuuka ku ssomero ndowooza. Kaakati ngiteekako kati nekyala, when you're giving her the surprise, tell him all of us, like the sisters and the brother. Amanya gaffe omu Nabulya ZamZam, omulala yenze Namuju Rehemah, omulala Imran Mwanje, omulala Nakalyango Zainab, ne Taata ne Mami. That's why you will tell her. Bana yesinze nalabanga Madam Hope ogenze banange. Actually, I don't know how her reaction will be, but nze ngaze sinabana kuchikiza. Actually, I wanted to surprise my mom first, naye nga mama nali sinafuna sente nanjagala bwemba mukwede surprise muwe kitegeera. Nekati ate katiraba Zaitun bwe yazze ng'agenda okugira P.7 nensona ndowooza ku kiki omukolera right now. Laba bwe nabadde bate nendaba eri program gye wataddeyo eya Sharify, mami we gwe yakoledde surprise. She's also a candidate, a P.7 candidate now. This one took all my mind. Nengamba, oh, let me try. And from that day, I saw it. I said, I have to call Madam Hope to see. Ng'ovudde jeza bw'oti ebwalula ku stage awo wenyini ku stage ya bode ebwalula w'obuuliza essomero lye bayita community based liri awo waggulu katono nnyo ng'ovudde awo ku stage just kwambukako bwambusa awo baba bajja kulagawo community based oba bw'oba otuuseewo oyo omusomesa nezo enamba ze nakusindikidde eza head teacher n'omusomesa baba basobola tuweteraawo ajje tumugambe twalabyewo dda. Twalabyewo dda waawo tuwakubidde dde eŋŋombe nga tukugamba twalabyewo. Essomero lye lino tutuuseewo. Kapande kali wali mabega naye nga yeno community based we tuli. Hello. Kino kyembadde munda. Walaikum salam. Otaddeko VPN ye? Kale girekeeko kati kanyingireyo kubanga obwedde ekyo kyekirwisizza. Nti kanyingire ku ssomero mukwano. Wagambye leero ku ssomero waliwo ki? Tewali kibiwawa simanyi bagamba waliwo success day nga 3. Success day? Bangamba success day nga 3. Kale. Omutabasa tewamukubiddeko? Saamukubidde. Because nze mbadde manyi oba abaana tebali wano lwaki tewabuuzizza? Golabawo abaana? Nabadde manyi omusomesa wamukubiddeko tebaana kuweereza ennamba ye. Anti naladde manyi nd'oyagala mukubire byakumpandagiriro. Naye ng'ate nze mmanyi nsobola otutuuka. Kati wabadde wamugambye?
nze nali namugamba nti waliwo omukyala gwe nawadde nambalirira n'omugamba ngenda mukubira bukubizi oba n'omunnyonnyola ekituleeta namwe yali mugambyeko nti ne surprise naye nga saagala tuni amanyi nemugamba omukyala ajja era bujjo manyi wamukubira teba era ndoza era wamugala tujja Sande tuyina funa wali omuntu atuyambye gosembere wali tegendayo esimu ye teriiko mukwano head teacher esimu ye terali naweereza bbiri ebyomusomesa neyayi omusomesa y'okyulisaamu naye kanjigezeeko teeka wano kale maama how are you muli ba student gye baleko nnyabo kale leero ye success day omuntu wabalese success alagawa ate tebakkiriza kulaba baana kati aba P7 be baliwa ye mu aba P7 tikyokyulisaamu wali aliwa mugambe waliwo abamwagala nga nange bamuko oli otya ondiddeko ebyokulya Hello. Yes. Joti chochuli. Kame. Yenze go bakugambako, I think someone told you that I was coming to surprise. I think they told you about the surprise of Nanono. So I've reached. I'm the one who had sent for you, and we are ready to do it. Okay, everything come. All right. Yes. Thank you. Good afternoon. How are you? So, let me come there. Yes. So, all the P7 are in boarding, eh? But there are someone. Like only. Oh. So we want to surprise Zaitun. But of course, like we have a cake for the candidates. We want to celebrate her, and she cuts the cake with the fellow candidates, those who are available. It's a very good idea, madam. Okay, so where can we do it from? It doesn't take a lot of time. Maybe we can choose a class. You call them, but you don't tell her about it because it's a surprise. Yeah, you just call them, you put them somewhere for me, then we do it. Yeah. If we had chairs, even they could sit outside, no problem. Yes. Banag. Park and Go Tours and Travel beba kukolera ku by'entambula n'otuuka mu nsi yonna gy'oyagala.
kati nno gwe ayagala ogenda okukola okuwummula okulambula ng'oyagala kulambula Canada, Amerika, Bungereza kw'ossa n'ensi za Schengen zonna jangu ku Pack and Go. Teweerabira waliwo omukisa ennaku zino ogwa Germany ne Canada eyaggulira buli muntu. So nno jangu ku Pack and Go kubanga tusobola okutwalira ku looni gwe n'osasula ng'otuuse. Tuli bakugu mu kukola ku mpapula ng'eza zi visa, zi work permit, kw'ossa passport n'ebirala nkubuliitu. Ate gw'ayagala okulambula ekkula Uganda olinyumirwe naawe jangu otutuukirire tukulambuze Uganda. Tusangibwa ku luguudo oludda Entebbe ku kizimbe kya Amida e Kajjansi. Pack and Go Tours and Travel e Kajjansi. The world starts now. Bunga Comfy Homes ennyumba zaabwe kweziri ku Airbnb genda ogoteka mbutezi kigambo Bunga Comfy Homes. Ogende mukwano gwe wenna ayagala okubeera nga oyagala okufuna w'obeerako nga waliwo security, waliwo parking emala, waliwo buli kimu okwegamba mwe mwenna abadda ku holiday owulire nga ddala oli ku holiday nga teweeraliikirira kusala nsawo babbi kumenya kuyingirira. Teweeraliikirira sima wifi tezikola biki byonna genda bugenzi awo ku Bunga Comfy Homes. Bajja kwaniriza bulungi nnyo ate tojja kwejjusa ku kyonaasanga. Aba New African Canadian Foundation balese omusomo mukwano. Bwe batyo balese omusomo ogugenda otuyigiriza ku batya engeri gye tuyinza olabirira abakadde, gye tuyinza olabirira abalwadde abakawuka ka mukenenya. Balese omusomo guno ogenda okuyigiriza ebintu bingi nnyo mukwano. Era nga omusomo ogwo gubeerawo buli December ne June. Era nga ogwa December bo baamala dda twabafuna dda like we are closed for December naye nga abandyagadde okubeera naffe e Canada mu June ennaku z'omwezi nga 28 mpaka nga 3 tulina okutandika kati that is 2025 mbagambye June 28th up to 30th 2025 abagenda okubeera naffe mukwano mukube ku namba mukubire omukyala Kabiite abeere nga ate ayongera obbategeeza details. Tugenda kubeera Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville we tugenda okubeera. Era nga mukwano nyongera okujjukiza nti New Afro Canadian Foundation bokka be bakikwasaganya mukwano osobole okuba nga ogende Canada weegatta ku musomo guno ogugenda okubaawo date zibagambye. Registration fee byonna ogenda kuba obitegeera. Nkusaba okube ku namba ya Kabiite abeere nga ate akunnyonnyola details ezisingako awo. Mujja kumbuuza eri ku WhatsApp. Yes, enamba eri ku WhatsApp mukwano bakubire ku +1647 271 6223 njiddamu ayagala ogende Canada okubeera nga yeegatta ku musomo ogwo nkugambye kuba ku +1647 271 6223 obeere nga ate obeegattako olabe bwe kitambula mukwano. Era nga nyongera okujjukiza abategese be ba New African Canadian Foundation. Details enamba y'essimu njikuwadde oba weetegereze screen oggyeko bulungi ennamba. Jangu onjigirize. Oyina amaanyi? Jangu onjigirize nno. Come. Jangu. Jangu nno ogire. Kwata. Ekiki. Gagayiika bbali. Bannange. Olimba. Osokola ki? Tosobola kugasunda ng'ono bannange. What? Wow. Ngayina amaanyi. Kino ekintu kizitowa. Ye naanyumirwa tusunde. Yes. Ye nalaba yeesuuba. Sunda. Amugobye.
Aliwo omulala amanyi? Aha. Muleke. Wama bakuleke tebakuyiikiriza. Ani akutawaanya? Ani? Aluma. Nawe oluma. Oluma otya? Weerume tulabe. Omanyi n'okuzina? Nziniramu dansi. Tomanyi? Wamma omanyi? Nziniramu. Kyekyo. Mwanje gyebaleko ssebo. Kaali. Oba baali bakugambyeko. Bangambye bagambako omugenyi ajja. Bya gondi success surprise. Zaitun ne ba P.7 banne. Just abasabyayo ku keeke naye tumuwe success. Yes sir. Kale. Katutandike tubadde tulinze ggwe. Akwakubiddeko ku simu nga teriiko gye bampadde. Yabadde ku ina mbadde naaba mbadde mu kigo nga kale tuzze kola surprise. Tulese success. Koza aba P.7 mugaye waliwo babiri abataliiwo. Tulese success naye oba yaani. Nange simanyi. Bwatyanga gwendetedde yali mu bataliiwo oba. Yeruta. Ani? Yaani. Musomyeko ani? Nanono Zaitun yaliwa. Aya. Kuletedde success card yo yino. Eno success card yo ne banno. Osuubira evaawa? Jangu nno yimuka anti. Suubira evaawa Namuju Rehemah. Ani? Namuju Rehemah. Ali luddawa? Ali bweru. Ali mu nsi ki? Tomanyi. Ng'omanyi kimu nti ali bweru. Kale kwata tulabe katukube essimu. Tulabe success agituwadde. Ogambye osuubira ani? Lwaki gw'osuubira? Lwaki olowooza yeye? Nange kyenneebuuza. Lwaki olowooza yeye? Lwaki yakujjidde mu birowoozo? Kubanga njagala nnyo ati tasobola kuleka success kugimpa, asobola okugimpa. Osuubira yeye kubanga tasobola kuleka success butagikuwa. Wayo osuubira nti alabika yakoze surprise eno. Kale katukube essimu tulabe oba ye yatutumye. Otidde? Kikwewuunyisizza? Oba obadde okisuubira? Obadde tolina kyosuubira? Ejja nno kwogerako nnyo. Eyatutumye akuwulire. Si kyo? Osanyuse? Abadde tannakuwa gw'otebye ate tannakuwa success. Abalala bakuwadde? Nabo tebannakuwa? Bannange olowooza banaakuwa? Kale katumukubire wano network entawaanya. Ne katukubire tulabe oba ye yatutumye. Tulabe eyatutumye atubuulire yaani. Muli bulungi? Mwetegekedde ebibuuzo? Temutidde? Badde mmanyi mutidde. Nti mutyaki ng'ate byonna babibasomesa. Munaalya keeke? Mulimba temwagala.
Mwagala. Ogenda tuyimbira kayimba? Jangu kale otuyimbiremu. Mutuweko ku butebe awo bubiri. Akamu akoono n'akange n'aka head teacher muyiye walala we mutuula. Leeta, baby leeta. Abatudde wali bengenda owa keeka, abatatudde teri keeka. Okay, akubye. Hello? Kozo ogambye ani g'osuubira? Siwulira. Namuju Rehemah. Namuju Rehemah. Gw'oteebye ali bweru naye tomanyi nsi gy'ali, eh? Hello? Madamu wako baika bamubiddeko obanga alina waasomye. Erinnya tewalisomye. Alina ensonga ze lwaki agambye Namuju Rehemah. Nsonga ki? Balema. Sawa ku balema. Wange? Sawa ku balema. Walaikum salaam. Oswate obalema. Walaikum salaam. Oswate obalema. Nasiye bulungi wasi. Nasiye bulungi yose. Neyaza. Nasiye bulungi kama. Iye. Neyaza. Wange? Neyaza nyo surprise gyonkoledde. Atokabira kitone. Surprise ndikoledde kusanyuka zikukaaba. Iye. Tukaba kamama tukwagaliza ekisinga nze babazaamu taata maama fena otegeera simbe ndikoze nze satugikoze fena. Iye. Babazaamu akwagaliza ekisinga kitegeera ne taata akwagaliza ekisinga okole ebibuuzo byo nga teweeraliikirizeemu okitegeera genda okole n'omutima gumu okitegeera tukimanyi by'oyitamu byonna era osoma ekyata osoma obeera mulwadde naye gezaako okitegeera. Kati lwaki oteebye nze? Agwa data nampa success. Ongambye tebannakuwa. Bw'agambye wamma ogambye n'abalala dde tebannabakuwa. Okay. Tony. Olaba Iye. nali njagala kuwa surprise. Njagala nkuwe surprise. Ennungi gy'ogenda okubeerawo ekiseera kyonna ng'ojjukira. Kati ate teacher ne mwagamba nga ssatu we waliyo surprise. Ate teacher ku Lwokuna n'angamba mwali mulina enduwa ku Lwokutaano. Kati ate awo nga sobola kukyusa program nga madamu Cox amugamba ate ku Lwokutaano. Nga namugamba Sunday. Okitegeera. Kuba naye sobola kukyusa program. Kaakati. Osanye kuba ekigendererwa kyange kulaba Balema. Mwanje? Bonna bagambe neeyanza nnyo bye bankoledde. Kale naye tokaaba, Iye. Natunula ne ngamba ngenda kukolera kitundu ekisinga n'ekinonya nga sikiraba. Paka natuuka ku nkomerero ya byonna ndaba nga madamu Hope ekisinga kyokka ekigenda okuwasa ekitegeera. Kwe kusitula omukyalo oyo ow'ekitalo n'ow'ekitiibwa okumuleetera mu kyalo ewala Tuuni nga ze kubanga because of you that's why she's there. Yes. Okitegeedde? Yes. So njagala obeere musanyufu mama, concentrate when you are going to do your exam. Teweerabira kusoma bismillah kubanga y'entandikwa ya byonna. Okitegeera? Okola bulungi ebigezo byo teweerabirira. Okitegeera? Tweyongereyo maaso tukwagaza nga P.7 even in future senior college n'ebiriddako byonna kijja kubeerawo kamaama. Okitegeera? Teweerabikira gamba nti
ngeze kugalanga ewaka bannange bakulu bawe bonna bandi nga tukwagala yonna gye tusigala tukulowoozaako mpaka ku madamu hope ndabe madamu hope teyanziza nade simanyi togenda sikogende wera nze nade sitikkiriza mungu wabuyiiza bannaye webali eddala n'omusomesa namugamba nekuba yali amanyi ndi ku byakusaaga simanyi nga waliwo omukyala agenda okujja lesurprise laba ate bwe bakyusa edduwa ne bakiteekayo ku lwokutaano nga sisobola kukyusa puroguramu kugamba ngu ate bakyusiza edduwa ne bagisoma ku lwakutaano nagamba tewali buzibu madamu okuwanatuukira wonna ajja kutuuka naye akato kafaako tukwagala nnyo nga bwe nakunnyonnyola akabeera kalwadde era we kasoba ekyo tekasoma wezityo kati twanoonya enkisinga ne tugamba katumuweereze omukazi gwe bayita madamu koopo kyaka Akabye Amaziga ali wano ali Maziga bambi kasirikawo kamaama tabadde takisuubira wala yabadde takisuubira ate n'engeri gye bibadde basande nga bali awo buli omu ali mu muduze madamu hope webalire ddala abasomesa obalabye weebali head teacher waali nawoli omusomesa omulala gwe nasoose okkubira njagala okubeebaza bonna beebale nnyo beebalire ddala okubeerawo ku lwatoni kuba leero bw'alwala enkya n'ajja okusoma enkya n'alwala waliwo ne metroni magamba omulala amuyambako netoni ng'alwadde bonna beebale nnyo beebalire ddala okumugumiikiriza mu mbeera egyabeeramu buli kiseera buli kiseera uno head teacher kamukuwe yogerako naye Assalamu alaikum warahmatullah. Lutayo. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Asibyo tano. Kurani sawa sura tatu tateyanza ne teyanze okubereranga okutune oyo. Nyo. Simanya simanya ddala kubeera eba simanya obutalwala ne mumubeerera omukazi oku tekina kyakubasasula mubesina nabakatulamu nekyabaana bonna tubaagaliza okuyita obulungi bannange mwebale kusomesa baana mulimu tugukoze nnyabo era tukakasa nti Zaitun aweereddwa kyalina okuweebwa ng'omuntu okusoma kwe weeva abaddemu n'okuteteeganya abaddemu obulwadde bwe naye nga kituyambyeko nti taamu eno esembyeyo tabaddeyo nakutataaganyizibwa nnyo ng'ate mu kutandika eno taamu tekibadde nnyo waasi nga bwe kibeeranga nga bw'abadde atera okubeera so abaddewo oba naye kwewaliriza kyayi kansuubira amala nakopinga abadde abeerawo baana abadde ngaera aba mugonvu naye nga mu kilaasi abeeramu so tumusuubira okuba nga ajja kukola kyetwagala inshaallah naffe tweyanziza yenyabo nkuwulira omukyala nali nategeezako gundi Mr. Ichuli nedowooza nti ajja kubategeeza mubeere nga mwetegese mu ngeri emu oba endala naye it is okay since it is a surprise era ekinyuze nga surprise era nga weene bane tuli ku TV
oyo mukyala wa TV wa Banda TV. Mukazi talina buzibu omukyala bamuyita Madam Hope kalina mbadde sinabakitegeera bulungi ng'era bwe badde surprise nyabo mbadde sinabakitegeera bulungi akati nakikutegeezezza. okay kirungi nnyo naye lwakuba ate gye badde surprise ate era katugendera awo naye tweyanziza ka surprise nga bw'okategese nnyabo tusaba ojje ala kusasulemu ekisinga obulungi n'ekirala era nyongera okugumya bano abayizi abagenda okukola ekyomusanvu nti mu butuufu ebintu teriyo kipya kigenda kujjwa nga tebakirabangako wabula kwekkiririzamu babeere n'okukkiriza bajja kukolera ddala bulungi okusinziira bwe tuze tubateekateeka kuviira ddala omwaka gutandika okutuusa olwaleero so tukakasa bukakasa nti mu butuufu bajja kukolera ddala ekisinga obulungi tusuubira first grade zokka best tetutera suula abaana kuba alina olusigo omulundi ogusose okutuuza P7 ne last year twatuuza tukola bulungi nnyo era twafuna first grade abakola obubi bayitira mu second grade ate nga nabo baba tebakoze bubi wabulafu bonna tetulina busobozi busobola balevolinga ku levu emu so tweyanza nti mutuufu omutonzi abadde akyalina ffe ate tutera kukola bubi mu bibuuzo era ne bano tukakasa nti mutuufu first grade zirina okujja insha Allah community based Islamic Nursery Primary School Buwalo nabadde ayogera naawe ye head teacher Kintu Abdalla mukulu wali n'essomero lya community based Buwalula inshallah tweyanziza akadde ko tuwadde tweyanziza support gy'okoze towards this tweyanzige nnyabo kuba ka surprise n'omuwala atuusa okukaaba naye ng'akaaba tea of joy abadde takaaba Amaziga ga nnaku abadde takisuubira kyendowooza muli mu mutima gwe so kwe kulabaga Amaziga agavuddeyo si ga nnaku gassanyu kuba nange era n'omuntu mbadde sikisuubira naye ndi musanyufu nnyo kuba ndi mu butuufu okitukoledde Allah akusasulemu birungi byereere nnyabo ne Madam Hope tukweyanza olwakadde ko tuwadde ye nnyabo ne Madam Hope tumweyanza olwakadde katuwadde avudde network. Hello? Hello? Yes. Yes. Bana ndi musanyo. Mwana kusindi kyagendere byonna ng'ogettawange. Amina tugenda sala keeki yaffe esooka ogulewo success yo kagulewo success nga okyaliko kyali batukise keeki eno ne success naye oli agenze kuleeta soda bonna banyweko abali wano nfunyewo emikwano kagenda abaleetere soda ku bbiiru yange funye emikwano gyange wano bali wano beda banyimbiramu mujje saidi eno mulabira obulungi agambye this comes your way to tell you that I'm supporting you. This comes your way to tell you that I am supporting you. Mukwatire kaawo. Okay, kati ogenda kubikulaawo success yo. Somako. This comes. I wish you success to your examination. Nanono Zaitun. Naye wano olabyewo. Yeah. Tolabye. Tuwetegereza buli kyobikula wetegereze. Naye azanyo babalema. Anti tulage balageeko banno. Success. Neno side tebalabye. Side okyuse side ne side. Olabye kano boyinza okukasuula nga tomanyi. So, tukirabye success. Naye azanyo babalema. Kati sooka ogire wano nedda sooka okomaawo sumulula kano wano
bannaye musembereeyo abatudde eri be bagenda olya keeki. Wow. Ogirabye success yo? Ate nno bikukaabya bukaabya buli w'obikkula. Lengera success. Success kyemukoze. Buli wajanjuluza akaaba. Success yo neno side yonna waliyo. Olabye? Buli w'obikkula neeno waliyo. Subhanallah. Yonna neeno side yonna. Mwanje? Success asuse? Bannange. Bamwagala nnyo success. N'agamba eno keeki ogiraba era eriko ebitabo biraba bino bitabo. Tugenda gisala yo olye ne banno b'obadde osoma nabo n'abasomesa bo. Okitegedde? From? Success yo. Bwetyo bwerabise. Era ne ku balloon kuliko success niyo exams Nanono Zaitun. From Rehemah bagaye kuliko n'abalala nze nasaako Rehemah because gwe madde njogera naye. Kano kabikka wano ne kano ne kabikka. Success ogyagadde. Ddamu ogibikkule tulabe. Okitegedde. Maama. Success card yo bwetyo bweri. Mugambe munnange. I love you so much because you just know that I love you so much. Yes. We love you all. ZamZam loves you. Awamu in total success ene erimu emitwalo 10. Zonna sente zino in total ziri mitwalo 10. Wow. Success ye. Buli lunaku olw'ebigeza ajja kulya chips n'enkoko kubanga zimumala. Budget emala. Chips n'enkoko wamwe ziba mu mmeka si 15 5 oli mitwalo 10 ebibuzo mbikolera 2 days. Sikyo? Yes. Agenda kuliisa Kale, mwana wa maama. Sembeze ebyo tusale keeki yaffe aba P7 muyitewo mujje sayidi eno. Abala mutuule candidates be tugenda osala nabo keeki. Kandi aba atatudde mwetegereza atatudde mu ntebe. Buli atatudde tetujja muwa keeki genda otuule. Ate balina kuleeta soda. Get where to sit and sit, okay? Get where to sit and sit. Buli omufuna w'otuula. So ani atuwaayo ku ssaala tulyoke tusale keeki yaffe. Ani atusabirako? Ani gwe thank you kwata otusabireko tulyoke tusale keeki. Atatudde ne soda bamuleese temugenda nnyo. Kale it's okay. Lwanvu yawe bati. Humble solid for the prayer. Ila ilahi ya mujibu da'awati wa aini fi durusi wa adai wajibati la ilaha la alamina ya mujiba sa'ilina habrana min kharashada والسدادا ويقينا رب جملنا بعلمي واهدنا الدنيا ودينا وانصر اللهم وغنى آمنا النصر مبينا يا إله العالمين يا مجيب الساعي
العاملين والحمد لله رب العالمين. Amina. Okay. Madam Hope. Oba onaalabako Mwanje? Kati kankuleke. Kozi olina b'otumirako. Nalina bentumirako. Tumirako omugole yekka kubanga olunaku lulwe. Baluka ne dadi waffe ne mami waffe tubaagala nnyo. N'abaana bonna bagenda okusula ebigezaawo. Tubaagalira ekisinga abataase tubeeraliikirira bakole bye bagenda okuseetinga nga bwe wayogera bye baseetinga byo byennyini bye babadde babasomesa bakitege baleme kweraliikirira nnyo okutuuka ate kukankana kulemererwa kuwandiika oluusi n'okuzirika okugweri tubajja kuyita tulaba na kutya bekkiririzemu nga bo kubanga this is just the beginning atandikwa bakyalinayo amadaala mangi baleme kuggwamu maanyi ku bino eddaala ebisooka nentumirako n'abasomesa baffe bonna aba community based mwebale nnyo mwebalire ddala Mungu abaddizeewo wonna wemujje neddala tusaba Mungu byemusomesezza abaana byonna babijjukire amaanyi gaffe galeme kugendera kusa Madam Hope neyanziza nyo nenyanzize but naye the first place I didn't even think that it Mwanje? Hello? Mbadde sikuwulidde ddiya network ebadde evuddeko badde ogamba bannange atatudde tomuwa bambi nyamba ayimiridde tomuwa waatudde bokka ate ng'ali munda wano atudde mu ntebe obadde oŋŋamba mukwano balibawa soda Wanje nakukontaktinga naye ekiriza yes nenno naye bwe nafuna yes ate ekyo kyampuusinga nekisamaanyi nengamba Madam Hope abange nasobola okugenda okulaba sista wange there is no other sister but you can give my sister the deal because you know byokola byonna era kukolamu Mungu asase kubanga nali gayasokako era mami surprise through you era naye ng'ekyamami kyetaaga sente eziwerako sente Nena mechama nali njagala okuwa surprise. Naye sinafuna busungu. Kati Zaitun ni muganda wange. Afuna kusanyuka. Ono asigadde wala ku 7 Amina. Tuyanziza nnyo tweyanziga abantu bonna. Ekyo natumirako omwami wange wamagala. Mwagala nnyo, omwagalira ddala. Tukola nnyo, twagalira ddala nentumirako ne sista wange Nabulya nentumirako ne sista wange Nakalyango Zainab, nentumirako ne sista brother wange Mwanje. Bonna tubaagala nnyo, kati waffe sasita Ahmada, taata waffe omulungi tukwagala, ne maama waffe Nalwanga Asiya. Tubaba Allah abatuweera ebirungi, abatuweera ejjana. Ebyo Madam Hope seyanziza n'ettiimu yonna yonna ngitumidde beebale nnyo okukwatiza wamu naawe naye ne mutuukayo weebale nnyo mwebale ddala ndowooza kati ne bwe ngenda kubanga waliwo gyendaga ngenda kale mukole baayi musiibule wawunde weebale nnyo weebale Bye bye Baba Rehemah. Tony Mwanje. nkwagala kitegeedde nkwagala nnyo kitegeedde Nange bwentyo. soma bisimila okole nga tokankana just be comfortable okole ekintu kyonna kyolina mu mutwe kyonna kyova okola kitegeera ogenda kuyita with flying Canada. Yeah, we love you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale mukwano bye, may God bless you.
Okay, tuvuddeyo eyo tutegedde surprise yaffe gyeva ebigambo mu bitwale babagambye temutya okitegeera fiya mugijjewo mugende mu bibuuzo nga mukimanyi nti bye tugenda osangayo si bipya byebyo byennyini bye batusomesa ebbanga lyonna lye musomyedde primary yonna bye badde basomesa kyo baba biyita primary living examinations PRE kitegeeza baseetinze mbadde musoma mu primary ekibuuzo kyetegereze bulungi okiddemu nga totidde ye mukwano tutandise okulaba nnyabo tugenda sala keeki yaffe eno P7 musembere closer tuli bwanja anti mune surprise ate olunaku lwa Sande abadde abasooke bagende bambale uniform banayanguwa kale kabambale uniform ziri ready kale katulindemu 5 minutes zembawadde zokka abalina uniform mugende muzambale tusale keeke ye ankono kale kabambale uniform abansuubiza okunyimbiramu baliwa aliwa jangu bannange ngeno muwe ekirabo mumuviira ayitewo nga bwe tulinda abambala uniform please kale ko omuyimbi wange soko obuze kuba tulaba Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gwani? Ze Abdul Shahidi. Ani oyo? Bannange. Soda waliwa. Sorry, bakubye omwana. Ngolabye. Bane nayika n'omusaayi. Okay, gwani? Ze Abdul Shahidi Nduga. Abdul Shahidi. Abdul Shahidi. Oli mu class ki? Primary 6. Primary 6. Semi-candidate. Now oli candidate next year. Yes. Wesunze? Yes. Kategena tuyimbira mu kayimba ki? Kange. Kako? Yes. Tufudde mu muwengalo. Muyimbi Kale, tandika. Bakayita batya akayimba? Step by step. Kakwatirewa. Agenda tuyimbira mu akayimba step by step. Kayiyizibwa ye kennyini. Okay, agogodde eddoboozi. Towetagayo bazinyi kuzinirako? Bwe mala. Kiwedde. Obadde wali ewagazi. Kano kankasewa. Odde wali ewagazi obulungi. Bannange, mwamulabyeko ng'ayimba? Wakabi? Ye champion budo? Mulimba si yono. Black Joe. Wama yegwe Black Joe. Lwaki? Lyava ku kyoko okweyita Black Joe. What inspired you? Kala? Ye yagenda okweraba ngali black. Yes. Okay, tutandike. Yo, Black Joe 2 says in the silver. Black Joe 2 says in the silver cassette says the rap was on the less a small big cassette. Master up. The writer step by step to tambula step by step the tambula step by step to tambula step by step the tambula step yo sikoze sa lefty warapa ko repeat mbatade mo piti warapa mbakuba za kide kungoma warapa modine timali dingali ntima javala bamukike warapa motama ekoba kujiga mbakuba kunyama yo zendi commissioni everywhere ya nationi bal ko revisioni zakola correction and activity tole mo community zamona sile kodite step by step tutambula step by step tutambula step by step tutambula step by step Setambula step yo
zenze mu rap mbatade ku campo zatambula zo rap zatude mu yogapo trouser yoyo mpale tesele mu lokale muzarapo bakale muyita tekalule opo muyita nalule pandika verniti mukila simba fiti ngo streka te print za jotude mu beat step by step tutambula step by step zatambula step by step tutambula step by step zatambula step yo Intino studio dembatade kubudembade kuwara pumana za silimu lwade javala bamba sakato muziki ndajide sakato muziki mbakubila kubude yo Laka Omwana zajitu demu barapate bona bona bati demu zanajemba kutila kubabu mu mevu black yo ngenze master rap sembuze Wamani alimba bana gatuimbira kona akalala Olufika mtu wa studio akolo buyimba buno ab recording nakubayo kam nakuba yakala kam chiwedde ye Black Joe tu seze tudde mu ngoma barapa kubye bona bali mukoma yo sinabagamba njakuba barapa mwena teke kutaka ze kuba menya tesiyunga ze kuba siyunga 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 zandiko exercise tulanya na isate kuba muziki ndabutika mo space everywhere you go muziki gwange goli mobile place bena bikola mbiteka mo sense mba wade sauce ne bakuba dance kusomelo food mess mu kilasi barapa kuba mwenateka mu kesi sabale wampita banumi abates bagobele lanze ngakingwa barasta bungenda mu geto mbaleka mu karense kuba menya tesiyunga Kuba siyunga 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 tuli mu community na bagamba kutite sendi quality kubanga battery tuli kupate senyambala fashion sambala mapale tabali wampita bagamba kale abantu bona bali mulukale kuba menya tesiyunga kuba siyunga tuli mu community na bagamba kutite sendi quality kubanga battery tuli kupate senyambala fashion sambala mapale tabali wampita bagamba kale abantu bona bali mulukale kuba menya tesiyunga kuba menya tesiyunga kuba siyunga oba maze agambye mba maze wabiyigirawa Faizo aliwa Faizo yaliwa P7 nga naye ina talent bwati ate ani yabuwandiika obuyimba ani yabuwandiika ka step by step mwaka yani Faizo yeye agenda ali mwana Esomero tomanyi tomuwuliza tufude oyagala okuddamu mulabako okuba yagenda tomuwulizanga yagenda last year bannanga agengwa kubanga nze njagala kutwala mu studio nekisaana abaletula P7 sikyo muvaaka ya P7 nina kuleetera ennamba y'essimu yajawo tujja munoonya jjalabika bamuyita Faizani Samugenyi Faizo yali abeerawo yali mwana wa HM tujja mulaba sikyo yajjobera manager okuba munna kati olaba yakuyigirizanga bwoli woti kati oloye obuyimba bulungi nnyo osanga abayimbi nga webali kati nga babayita baserebule nga bebayimba tebinyuma bwe biti nga ate gwoli muto ate nga balina okuyiiya oba toyagala kyongerayo oyagala kyongerayo bannaye kiwedde katusabe P7 muvaaka bwomala bwoti Piero otunoonyeeko ffe batiimu shifa tujja kukolera ennyimba zo osanga otandikira awo
awo obuyimba tubukole vidiyo tubuteekeko ku mativi okitegeera babulabe osanga otandikira awo naye ng'ate olina okuba bw'onaaba n'empisa ennungi ogenda kubeera w'amaani olinnye n'ennyonyi ogende wa yonna temulaba olaba ngaawakabi ayina ebigambo bingi nnyo ate nga kyamaze takiddamu ate nga byonna binyuma olaba binyumye tekuli ngoma kati olwo okutuulako engoma Mwanje agambye atya azanaka waliwo kakeeke nga tomanyi nti shifa yasazeeko dda mu kitundu buli sande ku Spark TV saawa 12 n'ekitundu tubaako Spark TV ku sande eri twavaayo walala katuli Spark abaana nga bali smart bannange banyumira tugenda sala keeki yaffe naye bambi n'omuyimbi ansanyuliza nnyo ayongeremu amaanyi you have talent naye kati gattakaawo n'ebitabo osome bulungi ogenda bomaze ogatteko disipulini omanyi abaana abato mwe babayingira okuyimba mu kifo ky'okukoppa ebirungi ebiba inspiring musooka kukoppa mize mibi nolowooza emize emibi mbu gye gikufuula owakabi but discipline applies everywhere. It doesn't matter n'oba sereevu empisa embi era zikuwanulayo waggulu ne zikukakkanya naye bw'oba n'empisa ennungi osigalayo waggulu si kyo kale tugenda sala keeka unless nga waliwo alina byayogera mwabali eno mulina ebigambo byonna bye muwa ba P7 ayina kyabaagaliza kyabagamba ani alina kyagamba kyonna tewali siwulira kati obutyako omuyimbi waffe oli teriyo mulalayiza tuwayo ku dansi bannaaye mwe muli awo mulize kulya keeka Mwanje obuyimba bukyabunoonye bannange obunoonyesaawa kikyo waffe mulala if you have something to say you don't have anything to say waliwo alina kyagamba temulina nnakyamugamba temwagaana kutumirako kati bajja ba babira ba TV bagambe kale bazadde tamanyi luganda ani master ono yetushawa yes kale tugenda sala keeke eno nga tucelebratinga P7 candidates school so bagaliza bisinga byokka even after here we wish you life so raise the knife up mwanika akambe waggulu tugenda kuwa countinga from 7 to 0 then tusale sikyo 7 6 5 4 3 2 1 0 rutaya kale tusaze keeki yaffe eyo that is snow ate that is ono mwayagala ono serving but teachers then serving banna aba P7 buli omu agenda lya cake soka teachers
waliwo yangambye tayagala keeke naye simujjukira. Okay, yangu ojje. Mwanje? Mutumireko kano. Kwetuli. Ngedi teacher Kintu Mike. Yes. Ntwala omukisa guno okwebaza. Ayogera tebamuwa. Ntwala omukisa guno okwebaza omukyalo ono Madamu Hope olw'okubanga olwaleero atukyaliddeko ku ssomero lyaffe wano community based nursery and primary school. Twala omukisa guno era okwebaza badirectors b'essomero lino olw'omulimu omulungi gwe batukoledde wano ku ssomero, n'abasomesa awamu nga sibeerabidde ti olutalo lwe tubaddeko olwaleero omukolo gugenze mu maaso bulungi era Madamu Hope tuli basanyufu nnyo kubanga otukyaliddeko ku ssomero lyaffe. Tukakasa nti mu butuufu we tunaafunayo omukisa omulala Madamu Hope totusuuliriranga era tujjukire nga bwe tusuubizza tukwasaganyizaako ku oyo omuvubuka. Tweyanze geto twerabira maama. Tusiimye nnyo, tusiimidde ddala Madamu Hope okubeerawo kwe mukolo gutambudde bulungi kuba n'ebirala tubadde tubisuubira nabyo nabyo abituwadde ne bye tubadde tetusuubira. So Madamu Hope omukama akuwe akusesulemu museera mwereere. Tweyanzege. Ebyo bye bigambo byange, sigadde Kintu Abdala head teacher walino essomero. Okay, muli bulungi. Buli omu afunye keeke. Dabo mufunye dabo. Mufunye mbongedde. Sai tefunye dabo. Olimba. Olimba ate obadde ansala nnene ebadde nnene mukkirize esinga ey'okumbaga. Kumbaga basala bwe kati. Yes, nsaze nnene. Kano kabadde kanene? Okay. Alright, mikwano munja tu Spark TV program we unse omwagalao surprise your loved one. Buli Sunday ziba saa 12 n'ekitundu. Atenga exclusives zo zisanga ku YouTube channel ya Feteka muwe unse omwagalao surprise your loved one. Oberengo watchingira ku simu yo n'abali ebweru nga sister we yatulabira ku YouTube n'asobola okututuma. Kichemba gama nti fashion etuuka buli wamu, it's worldwide. Buli nsi batulaba, buli wamu tugendayo. Nga bwe mbirabye surprise tuzikola mu Uganda monna ne Bulaaya yonna tugenzeeyo. Tweyanziza olunaku olwayo tubadde wano bagenyi ku community best ebuwalula we tubadde era nga tuwishinga abana ba P7 success. N'abali eyo mwenna abaana abatulaba abato abaagala shifa mwenna, we love you so much, we wish you all the best. Mukama abagumye ebirwadde bibeere wala temulwala. Omanyi n'okutya fiya erwaza. Fiya esobola okulwaza just n'otya mukutya n'olwala ate ebirwadde. Omwana olutuuka mu pepa n'afeinting ebyo natubigobera wala tebibaawo. Tusaba Katonda abawe okujjukira. Mujjukire buli kimu. Babawo okwetegereza, mwetegereze ebibuuzo, abawo okutegeera okumanya, ate abateekeko obukuumi, abateekeko favor. Muberenga ate mukikwasaganya bulungi wamu n'aba S4 tubagaliza bisinga n'abaana bonna aba S6. Nzigize ggulewo bulungi tufune abantu abalungi abagenda okukyusa ensi enkya bave mu baana abo bemulaba kati abagenda okusiga ensiga endala ennungi ate zigende ku balala bave mu baana abo bonna abagenda okutuula omwaka guno. We wish you all the best. Ensi ebaanirize bulungi nnyo gye mulaga bibagondere, favors zibajjire, okwagalwa buli we mulaga, okuganja buli we mulaga, obukuumi Mukama abataasa endwadde. Byonna tubasabira bambi nga bagenda otuula ebigezo. Tusabira ne bazadde baabwe byonna ebyetaago bisoboke babawe ebisinga byonna. Tusabira n'abasomesa baabwe bonna engalo ezibaleze zonna. Tubaagala nnyo ddala. Nyongero bajjukiza nti abateekamu ssente babayita Park and Go Tours and Travel
obasanga awo ku Entebbe Road Hamida Loft woba ogenda ku kizimbe ekyo mukwano webaali gwe wenna yandyagadde okutravelinga okugenda mu Middle East bakufunira emirimu ate naawe ayagala okulambulako nti oyagala kugendako bugenzi Dubai okiringe oyagala kugendako Turkey owummulemu oyagala kutambula mu Europe oyagala kugenda Canada America oba London beekwate bagenda babakikwasaganya babeere ng'ate bakutambuza babayita pack and go tours and travel just pack and go bwe batyo bwe babayita ku Hamida Loft awo ku Entebbe Road ate mikwano bwentyo munzikirize mbajjukize tulina conference e Canada egenda kubeerawo 2025 tugenda kubeera Canada tulina conference mikwano ate nga we are running out of time tugenda kubanga tukulozinga obudde bwonna ate mulinde tulange ekirala ekinaddako because this events expire tugiranga leero event ate olulala tuba tulanga ku kirala era nga abategese bayita New Afro Canadian Foundation era nga bategese kye tuyise International Empowerment Conference on Healthcare and the Medical Sector objectives zaabwe ze batunuulidde mu kutegeka conference eno mulimu HIV, stroke, AIDS and related stigma, mulimu cancer and social care assistance patients. Tugenda kubeera venue yaffe egenda kubeera Toronto, Canada Banquet Hall 237 Sackville. Era nga omukolo genda beera conference egenda beera June 27th up to 28th 2025. Please enamba ziri ku screen gwe ne andyagadde okuregisteringa okubeera part of it abali mu diaspora mwenna mwanirizibwa n'abali e Uganda. So oyita ku +1647 271 26 +647 271 6223 njiddamu +1647 271 6223 omukyalo we bamita Kathe Kabiite enamba eri ku WhatsApp aba busy you might call directing at omufuniddeewo mangu just go to WhatsApp omutereko messages agenda kubanga ate aziraba. Alright tuvuddeyo eyo ate era nga nyongero bajjukiza nti Bunga Comfy Homes batukoledde amayumba ag'omulembe gwe wenna yandyagadde ogendako mu honeymoon owummulemu. Valentine is almost here mu Feb 14th wandyagadde okwata omwagalwawo mugende muwummuleko mu kifo ekirungi nga kirina security nga wayonjo waliwo parking wifi weri washing machine ate mugenze kuwummula mu kunywa engoye ozissa machine n'oyoza obuliri bulungi nnyo ddala totambula na masuuka totwala ntebe totwala dining gwe kwata suitcase yo parking nga ngoye zo oba 2-3 genda ku Bunga Comfy Homes era ngo osobola basanga enyumba ziri listed ku Airbnb tekamu Bunga Comfy Homes otuuka ne wali n'ogamba nkyali Uganda ndi luddawa accessibility to town nyangu nnyo accessibility to Entebbe nyangu nnyo 5 minutes oba oli ku express highway. Alright mikwano enamba zaabwe ziri ku screen but mwabali mu diaspora mukube ku namba eno mujja gamba ate nga y'omu America abazituzimbidde era bali mu America basange ku +1978 855 njiddamu gumu +1978 855 8672 ala ziri ku screen abali Uganda mbasange ku +256 772 461976 babayise Bunga Comfy Homes a home away from home. Alright tweyanzege ba candidate we wish you the best. Bino byonna babikola babasanyusa but in return mulowooza ki kye baagala? First grade. Thank you so much. Mufune first grade musirike. Abasomesa bajja ba proud, abazadde babe proud n'emikwano gyammwe na buli wamu. Sikyo? Otherwise tubaagala nnyo era mutukkirize tubasiibule nti tubaagaliza bisinga byokka n'essomero lyaffe Katonda ali blessing. Omuyimbi waffe we promised you. Okitegedde? Head teacher agenda kubeera n'ennamba yange. Hope Shifa. Ne bogenda olonkebera ku YouTube ennamba kweziri. Contact us. Naye njagala ngomaze kumala P7. Sagala kutwala kati mu studio. Mbeere ekyokwekwasa. Nti nkujja ku mulamwa. At least I want you in vacation. Nkuwadde offer ya 3 songs recorded with videos. And well promoted. All right. Banaye, bye bye. May God bless you. Keke yiyo mulye buli kwekyusa P7 nga mulyako. Kale bye. Kale mkwano. Thank you very much. You're welcome.
Kama abakuume. Thank you. Mwebale kunjagala. Mukwano gwange wuuli ali mirimo. Banna yakola emirimu kuva bwe nazze. Kati ogenda koza ki? Bannaye. Kale sebo naye. Ofunye namba yange? Mbadde sinabajja. Kale kanjikuwa. One zero. So 82. 101569. Yeah. Hope Shifa Nakawombe owa program weewunyisa omwagalwa wo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa.